yanatera nga tandikiddewo saagala nate bakunyumiriza okuva banaffe ababumala films nati akyali joliduka misinde in conjunction with the Bumara Studios banaffe okubeera nga banywereza ddala entandikwa Rafael Busuru wa mwana mulenzi Rafael Busuru afirimu wano Sirino katandikira wano ogenda kuba mukazi wa amaanyi walo Sirino genda kuba mukazi wa kitiibwa agenda kuba mukyala wa amaanyi bagenda kuba bakutya wa kitiibwa ate nga bamutya ogenda kuba mukazi naggwano enkonge y'okukkuba gyekonako yagwa nkonge yakukkuba otiibwa buli muntu ogenda kuba otiibwa buli muntu kakabere kaana kato nga kakutya ogenda kuba naggwano ogenda kubeera naggwano nga tewimbwamu bizinensi ogenda kukola bizinensi naye kasitona agoberera ebyobukwakulizo ompulidde n'emitendero mpulidde Swiriri mwana mwalo oba Swirina simanyi sibikoze bitya yentandikwa Nicholas Oketa baana baffe bano nagamba okwatanga ebiseera kabalungi Marion mwana saagala kunyumiriza bunyumiriza nate entandikwa Iraguha Moses ekyali ntandikwa mwana mwenzi osaagala omusubwe Shayaya Morini mwana saagala kenti olwotandika butandisi so nga ate Nakawesi Florence etandikwa ekifaananyi baana baffe abawano nate saagala olweyo Namanda Aneti ntandikwa butandikwa nate ku Moon TV nate era nga wuli wetuli gyetandise bagiyise omulya mmere Busulu Rafaeli enanyini script era enanyini lugero twanga tulabe olwaleero kale nga tumaze olengera eri gye twatandika tudda ku baana ab'obuwala ababalagavu banayogamba oti banaye piisi banaye mwana gw'emirembe kono ntewali baluganda wini ne piisi kubadde ng'onkweka kiki nga olina osimayiringa tewali wenda nkulaba esimu ena oli ku simu ogitiginya mbuzi buti olina golina kugambako woowayi oyinza okubeera ng'onkweka ng'olina atandise ogenda mu maaso n'okukyekena mugenda si tewali kigenda mu maaso nga bw'omanyira tuli baana babuwala ate oyinza okubulwayo agambako nti wowe maama nagamba oba aliwo someone connecting oba aliwo ebintu ebirala byonkweka olina ddiiru banina gwe ngenda okumiitinga boyfriend wange senakirabye edda engeri gyobadde okutamu oteekeddwa okubanga olinayo olulenzi olukuli omwoyo nebadde akubakubanya mpeereza whatsapp message abantu abamu tebaagala kubiwulira baluganda agezaako omugamba muganda we someone connecting wamaze nakirawo someone connecting tukyatandika butandise nakugamba tuba ne Jolo Quality Properties buli lwa Sunday nagamba tulumba muganda wange bannange semanyi nabagamba mutegeere tugenda mu Jolo buli lwa Sunday entambula zibeera ewandege ya katale nekireka ku mafuta nabagamba ne kuno market katulinawo stage ewali mukaleerwe ku Mawanda Road opposite n'amafuta entambula zibeerawo so banepooti zakakadde wali emayangayanga nakifuma kankiizi nakifuma namyoya bingi nnyo ebifo kakati mwana mula yagamba muganda nti alina gyagenda okgenda kumbe mutuuka eri mukuba lwe yali amuteeze bamuyita Ande yamugamba ne Ande kiki oli boyfriend wa sister wange enzo njagaza ki kakati nga omanyi ebyabo Oluganda ndowooza omulidde yagamba kakati mutufu olwo oluwala naye kale kalwafunye omusajja alina ssente kyokka nze mukulu we naye nze mbonaabona ennugu tebula mbaluganda atandise okuwulira ennugu mu bintu ebyekisiru so nga munemba ba musaayi gumu kati abo mba simanyi esooka olindeko ayagala fumitiiza naye musajja kigwa ayagala naye nga baluganda ate bamukwano nabagamba tuba ne Ssaalongo Mukasa akolera buli kintu ku bwerere muganda wange omala kulabako n'olw'okumusasula ng'olaba ekizibu kivuddewo bwe luba luzaala omala kuzaala mwana bwe guba mumala kugufuna n'ofuna omusala ogusooka kwomuwa bwe ba nnyumba ng'akoma ku musingi omala kugiyingira bwe ba bizinesi ebadde yatula nga yasitamye emala kuddamu n'etambula bakasoma ne balabika nagamba mukubire tonziziteeti nga kuzanyisa musajja ono ku 0748 9396 n'enkaaga mukaaga 0748 9396 nkaaga mukaaga
gamba Nesi. oba 0779473610 yamugamba nagamba andi nesonyiwa ne ande lwaki onemerako oli oyagala mukulu waye kati enzo njagaza ki ande ate ande kyuma kya mudaaki be bano abavubuka abatapowa nga yagadde omuwala yamugane nange nkwagala oli wini simwagala jasiri anjagala nensiba kunjagala gwe omutima gwagala gwe piisi mirembe kwegamba gumuli oyo tosobola kunesonyiwa nga oyagala sisita wange ate nange onjagalireko lwaki tonesonyiwa ande olira muli oyagala tucankana nyanze ne sisita wange dda tosobola kunesonyiwa nonvaako seba waliwo omulenzi akuyimiriramu nga toyinza muwona naye ande tawoneka kati ono atambula yebuza sisita we yagenze oyagala amulinnya amanda nabe mulenzi ki gwagenze okola bayangambye agenda kulambula nze nanga musanyufu akalenzi kino kagenda kambireke kati aba avaayo bwati bannange sisita teyali wanajja amulengera nga ali ne boyfriend we sokulindeko ndaba oba siraba jukira avaayo amugambye agenda kulaba boyfriend we ono ajja abalengera ne ande bakayana ye alowooza bayeka baagalana lekerawo okunkubira amasimu sande manya gwe ande zandale wenagamba sande nkwega meseji go ande sikwagala banange mpulira sikwagala ande nesonyiwa ande ndeka ande nvaako sikwagala tukyatandika nagamba gwe nayagala okwebuuza lwaki ebintu ebitambula bulungi nagamba okubira okubiza omusajja ono akubulire buli kimu nga tolina kyonyeze nagamba esimu eri 0773 7981 abaana 78 kigenda mu maaso yabasanga nagamba endala eri 070437 nekyenda omwami ono mukubiriku muteekemu za airtime akubuulira byonna ebikuliko nga tolina kyonyeze 070437 oba 07437978 kuja kusinkana boyfriend wa kali yabafuna bubi yatabukira mwana mwala nyabe kikujja waka kujja sinkana boyfriend wange ande kuvadde sisita mukirowooza si bwe kiri ande njogera naye kuva ddi watandika ddi okubeera nga oyagala sisita wange yamugamba gwe kino nyonyola sande teyaswala yamugamba amazima nti ndi mukono ne sisita wo mwana matalina bwayinza kikweka abadde akyagamba ande amuleke ono wabasangidde ko ye nti ekiki ye kitegeera okuva leero nze gwe njagala nze ne bwolikola otya katonda wange yagamba sebo gwayagala yakiwerawo oluyi yawerawo piisa oluyi naye nga lwabwerere jjukira piisa abadde agamba onaamuveeko ye yakitwala ne badde beeyagala abantu abasinga bali mistaken ate tebali informed ku bintu ebisinga kati basigalayo mu busiru bwabwe kati ye alowooza mbeeyagala yamuga atambula onve maaso ye alowooza adde beeyagala naye nga kifu onyagezaho ga twayisimanyi biki twayi biki ate gwe gwenaako akatwa akakulinga omuyembe ande ngamba gwe sinamaliriza naye gwe kisiraani olabyo ndeetedde nagaomawo naawe nkwagala naye bannanga abavubuka yawulira afiiringa ono piisi nagamba saalo nga atasaba sente mukubire bukubizi waali tagenda kujja ku kikumi kyonna kyonna nagamba yesaalo nga atasaba sente bizinensi nga zigootaana tolina mikisa omulimu gwabula bw'otandikawo kino kifa nagamba akolerako ku bwereere takujja ku kikumi kyonna yagoba sisita amugenda naye naawe sisita banaye kiki kiki sisi naawe ko siri sisita otomanyira nze obadde okola kine boyfriend wange kyolowooza si bwe kiri bannanga oli mistaken wangambye otyange ova katonga tewangenda ogenda na boyfriend wo kiringa bwokirowooza nda nesibako bwesimize simwana lwaki tewangamba sisita nali saagala kunyiiza bangi abeesonyiwa ebintu ebimu natayagala kyogera ate nekimanyi kituuka ne balowooza kyaddala nga naye yasirika busirisi yamugamba sisi zesobola kulya muluko yadde n'akamwande yabadde aneesibako nze ande simwagala leero entegedde nti oli awo oli kintu tolina magezi nva maaso okuva n'olwaleero tonnoonyanga toddange waffe
manya tindazalibwa bwomuso kyali sisita wange banange sisi bambi sooka olindeko bambi sisi munange nsonyiwa naye nga munaye tamwagala yali amwegobako nagamba esimu za Salongo atasaba sente ziba ziyita wansi oyita ku 0750014025 oyogera naye Salongo atasaba sente ne ku 075201 nagamba mwekwate togenda kujula nati bigenda kugwerawa yakoma omwana mwana nga bimusobedde eka ne mu kibira naye nga byalowooza byonna bikyamu afa essunguyira lijula okumutta afa gwawe yagana enedda guno ogusiru tegusobola genda maaso nakumpisa bwe guti emikisa nno bagamba tegyenkanankana mbooluganda ate omukisa gw'embwa teguyisa mbuzi malagala kyoba olaba engalo bazitonda tezenkanankana ne bwokola otya senga yamusangayo ekyo acwana namugaa buzibu ki yali asiiza omudomo gonna gulinga ensalika yamanya omulenzi bamutwala dda yamugaa senga akuyisa emirundi emeka okuva n'olwaleero kitwala enti taata yazaala omwana ogu omwana omu bw'ati nze kimubadde kigwe ne sisitawo yamugamba ndi muganda gweyogerako oyo si muganda wange mwafunye buzibu ki ne munno nekino kankigambe senga ne bwalijja wano eno ng'ayagala amazzi kagaba amazzi oba agafaana gata togamuwanga ogwo ogwana gwolala ngusanze ne boyfriend wange kosengane badde maye nansonga nkulu naye badda oda kyekize kigenza maaso n'okubeera kikunyiza obwenkaliddeawo mbadde manyi olw'ensonga ey'amaanyi ekyo kipya baganda njogera ku boyfriend wange kyogerako nkimanyi kyogerako nti boyfriend wo ekyo si kipya egyo emize gya maama we senga teyakwatagananga ne maamaani ne maama peace yamuga akakkana nze sigenda kakana boyfriend wange nze mwagala yamuga akakkana yetayagala maama wo oli omukazi denayo kamutwale kati goloozeyo omwana yamugamba loza otaata yali tayagala maama wo oyo omukazi alyoka amutwale webenza omumujjudde nze nagamba omanyi basenga baleeta nnyo enjawukana bweteeka nnyo mu ngeri y'abooluganda abo bakyankalanya yamugamba nze ndayira boyfriend wange ngenda mulwanirira kakana temuli byakukakana senga kankana olw'ensonga abo bo bakimanyiira obwenzi obwabajjula baveeko abo buli kimu kibwe kitambule ewaabwe nabagamba gwayagala obugagga obwa siriyasi Salongo ow'ekyama ky'obugagga waali naga atakwatako embeera n'etakyuka kizibu nnyo mwabalina emirimu nga tegitambula alina ekifo nga kyali kikola tekikola atandika bizinensi empya agitandika tekola ayagala omukisa ogw'obugagga nagamba Salongo ow'ekyama ky'obugagga waali nga tekuli bukwakuluzo tekuli kusaddaaka tekuli kuyiwa musaayi oyo omukazi mpulira nga yantama n'omwana nagamba esimu eri 0749 88255 0749 588 960 njagala abaana akomawo atya wani kadi senga yatandika kugenda maaso n'okkonjera ng'agamba oyo omukazi tanjagala nange omwana esi mwagala abaana akomawo atya waneeno oyo omukazi nze yantama kyobola yalekawo mwannyinaze n'agenda n'ayendeguza n'azaala ogwo ogwana guleka sina gwaffe ye senga bw'atyo bw'akitwala baba n'ebigambo bingi ono awulira ennugu ejula okumutta ate siyabeera ne senga we alina omugambo agumutaddemu n'awulira nga yenna ajjudde naye ng'ebisinga byonna bifu tukyagenda maaso mpolampola okuva mu Silvers Production nga bigera nga bijja Silver atatandikono zenkwereza nabagamba abaana abo bwala abatalina ddya abatalina bufumbo emirimu nga gikyankalana bagamba oli wa kisiraani bukyokwatako kifa nagamba weekwate ndaalongo kamala byonna n'ab'obulenzi bw'otuuka mu maka ganaalongo kamala byonna togenda sigala kekimu
nabagamba esimu ali ku 0749 nkaaga 14 36 0749 nkaaga 14 36 oba 0785 18 44 nagamba n'essimu ze wansi awo ziba ziyitawo. Mwana wange kiki? Maama yamusanga mukazi watabitegeera. Wasengawo gy'ovudde waliyo obuzibu? Kali yamuga mwana wange lindako. Buzibu ki banne wasengawo gy'ovudde banne waliyo obuzibu? Nze ndi maama wo osobola okumbulira. Yamugamba nze ndi maama osobola okumbulira mwana wange. Mukazi wati yajja alina ggweredde nga talina maanyi. Tewali buzibu. Yamugamba maama tujjadde sobola teyagala kuleeta mpana n'eri. Kugisiga ate ne maama awulire buli ate yasalawo asirike kuba asirise teyejjusa. Si bwe kiri. Nagamba Ssaalongo Ddungu akola ku by'ekika nga biganye, ntooza kika, mirimu tigitambula, sente zikuyita mu ngalo, okoze ebbanga tolongezebwa musaala, buli kyokola tekiyitamu, oli mugobi wa ddiru. Nagamba mukubire naawe ayagala okwongeza omusaala, naawe akola omulimu ogwo gw'okoze okumala ebbanga togufunamu. Ayina ensonga ye gwe mukubire esimu eri 0748 192992 0748 192992 oba 0761 11795. Kali ziba teziriwusa kansala yajja. Yaleeta ebbaluwa abaana abo bwala baali balinda ebbaluwa okuva ku disitulikiti ewana DC ezibongeramu misomo. Kansala yajja azigaba. Kali yamugamba lwaki eyaguni togituwadde eyaawe wantuddeko katono afaza aliko nedda soko lindeko nkyatambula akyatambuza ebbaluwa. Kale kansala munnaye abadde ayagana eyawini bagimuwe. Jjukira wini muganda olwamatama wane eyawini wandigituwadde ate kugambye nkyatambula ngenda kugimuwa egwetofayo. Kale munaye kansala nga yeyongereyo kansala ayina pikipiki kwatambulira atambuza ebiva ku disitulikiti. Abaana abawala bombi baali bayiseemu ku disitulikiti nga balinda bbaluwa kusayininga foomu. Kansala kuleeta bbaluwa eno. Bannange Wano nga wasanyukanga. ne mwana wange tosanyuse nakusanyuka nga kansala aleese ebbaluwa eno. Wano nga wasanyuka nga munnaye kansala aleese amawulire g'okubeera nga munnaye gakulonze ogenda kubeera omu kwabo abagenda okusoma. Nga wasanyuka. Bane nga wasanyuka nnyo. Maama ndi musanyufu. Maama ndi musanyufu. Tewali buzibu. Kale tewali buzibu. Bbaluwa yino tugifunye. Kasita ebbaluwa yino tugifunye. Ndakeera. Ogenda keera Josephine. ojjuze foomu eno omale ogitwale. Tukyatandika nagamba butereevu ku Moon TV nga tubadde bulaba tekiniko bakabaka musomesa emirimu gy'omutwe gy'emikono gyonna okubajja okuzimba okanika okufumba okutunga ekyala nekola ku TV n'ebirala ndolondo nga bali ku 075242 nagamba beekwate 075242 teweerabira muganda wange nti omuzigo lumbe lwa kirago kibi kigwana wala va muzigo poloti weziri mu jjolo nagamba tulina emayangayanga ate waliwo abambuza ebyapa nabagamba mukalagi tulina ebyapa bya miliyoni 15 ku miliyoni 20 ng'olengera ku kolansi banna abagala ebyapa mukubire ejjolo ogule poloti y'ekyapa kyo ng'okirina. Essimu ya jjolo nagamba kenyini eri 07766383 oba 0700144603 0700144603 oba 07766383 kati okudde eno ne mwana muna bamuleetera ebbaluwa ye wini gy'alina okuba nga ajjuza bagitwale ku gundi kugombolola sole ku disitulikiti. Obudde bugenda okukeera ku makya eyalina okukeera ku disitulikiti nga tasobola kugenda mukazi wate okugulu kuzimbye. Senga yamugamba banne ogulu nga kuzimbye nnyo olaba tosobola nakulinyisa wadde wansi ate oze mbu ogenda ku disitulikiti. Sooka ogezeeko olabe okugulu yakeera kuzimbye. Negwoza kimuntu ojja kusobola naye nze ndaba okugulu kuzimbye nnyo tosobola nakulinnya nakaibere boda boda. Nabagamba Ssaalongo Mukasa waali nagamba musajja munnakyaggwe agenda okukolako buli nsonga yonna ng'akolerako ku bwereere omala kugiraba ng'etambudde n'olwoka omusasula akasente ke. Nagamba gamba bugambi byakukola oba tozaala gamba kyokkola n'ozaala
osasula omwana omaze n'omuzaala. Nagamba oba bugagga omala bufuna n'olw'okumusasula ng'olaba ogaggawadde. Nagamba oba kugenda bwe lumala genda n'olw'okumusasula ng'omaze tuuka eri. Bweguma buli osasula omaze kugufuna ate osasula ku musala gwe bakuwadde ogusooka. Bweba bizinensi emala kuddamu kuyimirira ebadde yagwa. Nagamba ono tazannya esimu ali ku 0748 9396 n'enkaaga mu mukaaga oba 0703 21 0703 21 oba 0748 9396 n'enkaaga mu mukaaga. Nagamba ne ku MTN omufuna ku 0779 47 36 nagituulako munange olemedde kunene bodaboda nyini tosobola kubeera ng'ogituulako. Senga nze njagenda naweerera nze kimanyi senga kankubule gavumenti erina kuweerera nze kimanyi erina kuweerera gwe oli mugezi kati essaawa zino naye kati essaawa zino osobola kutambula okuluku okuzimbye kuweddeyo jangu otuleko wano mwana wange yabadde alina okugenda bwaba beetaaga omuntu in person omuntu nga ze in person n'atuukirirayo ddala ku disitulikiti n'asobola okuwaayo ogundi ye ne bamulala n'omulala ne bamukuba n'akafaananyi mwana mayi alina okukeera okugenda teyasobola. Bigenda kuggwera firimu eno bagiyise omulya mmere nga Katonda bwe yatonda omulya mmere muzibu nga bw'okiwulira. Omulya mmere muzibu twagala tumulayi mu firimu eno nagamba tuba ku kyakuyiga na kyakumanya. Omulya mmere alimu ebisoko bingi nnyo, omulya mmere alimu ebinondogo bingi nnyo. Twagala tumwekanye mu firimu eno omulya mmere tayambika. Senga agezaako omusika nga mugamba linyisaako mpolampola. Linyisaako mpolampola munange. Munange nga muleeta mpolampola paka wano. Tukyagenda maaso n'entandikwa nagamba yena kyagala okwebuuza. Lwaki omwana byasoma tabitegera mu kibiina? Lwaki goba kyogoba oli muzadde ogezezaako zimba biganyi nyumba ekoma ku musingi ogezezaako okubanga emirimu ogigaziya gigaana gikoma mu kkubo? Nagamba kubira omusajja ono akubulire nga toyina kyonyeze yadde ekigambo kyonna. Nagamba agenda kubuulira buli kimu okuva ku ntono ku A up to Z. Ensimu eri 0743 794 oba 0704 37669 0704 37669 oba 07437978. Nagamba omuteekamu za airtime zokka ebisigadde bimulekere. Kati okudiri mwana mwala Peace oba Mirembe alina ennyina yasazeho agende ku disitulikiti alina buziba ne mwana wange Mukama yeebale mune mwana wange genda munaye tukwagaliza mikisa myerere mwana wange kale Mukama kuume mwana wange kale maama naawe akuume kale munange munange ng'amusabira emikisa Mukama asobola okuba nga amukulembera. Bigenda kuggwera wadde olunaku olwaleero. Nakugamba okwatanga ebiseera buterevu wano ku TV natera nga oli we tuli. Simanje bigenda kuggwera. Ono okugulu kwazimba teyasobola agenda ku disitulikiti kusayininga foomu. Kati mikwano gye nga bw'omanyi yakeera nayo gyali gigenda ku disitulikiti yamusanga atudde mulyango owaayi Peace ate lwaki otudde wano mulyango alina ne bandange obadde ki yamukwata mu kugulu naawe nkute mu kugulu okulu kunzita kyokka yasula mulamu ate nga kuluma kutange twabadde ffenna soka naye tugende va muzannyo mu katembawo mb'osiga ebimumbwa kiki kwene hasijja sobola kono kiki kyotegeeza mu tojja sobola ogulu kunnuma sobola tambula ebintu n'ebintu ebyereeta era obudde butuleka. Nagamba oba toyina Katonda mu mwoyo gwo munda kuba Katonda si wakungulu, Katonda mu mmeme munda mu mwoyo munda si wakungulu nabikolwa. Katonda atula muntu mu mmeme munda kakati bamugamba oli mukuzanyira mu nsonga eno ko ye ndiba ne mukimanyi bulungi ensonga sobola kugizanyiramu kugulu sobo kwakera kuzimbye bw'oba toli mulogonyo oteka okubanga Katonda omuyina mu mwoyo gwo munda atandise ddi biki
tulina okugenda okimanyi programu kyokka obudde butuleka yamugamba tulina okgenda okimanyi puroguramu zonna bwe zitambula osobola tambula kuva jjo ekyaddala munaye simanyi kyenyinza kukola kuba sobola tambula kuva jjo emmere yamutuuseko omukazi otamanyi yava ku ki kiki naye nze yakinkoze mu nenze yakinkoze mumanya ataani ogwo ogwo kumanyi gupiisi gwammwe bano baseka n'okuseka ngewini nagasaba kuba leka naye wini muganda otasobola kubeera nga yakuloza embu simanyi ozimba okulema egenda ku disitulikiti leka naawe piiso yogola namusanze ne boyfriend yamugamba piisi oyo gwemulaba namusanze ne boyfriend wange ng'ali ne ande bamuweeweeta naye nga si bwe kyali omuntu alaba bba n'agiyita kati obiwe endaba yaabwe eri etya ey'ebintu kakati ye yagamba mbu yabasanga simanyi beweeweeta naye ng'olire mukazi watete agezaako mwegobako oyo pisi muntu mubi nnyo kati naye tamwagala kabinze nakalaba era atandika okwongera ebigambo ng'agamba nze nakalaba kawala kabinnyo bwe keegenda maaso n'okwemagusa amaaso abakeeka nakalaba bwenzi bukajjudde ate maama akutu amanya mwenzi pisi Pisi. okikoze gwe mu olaba akikoze gwe muganda we n'akuluga kati ate ffe mikwano gye ebigambo ebingi bibi neera oyo pisi embeera ze era piisi embeera ze naawe wali omulabirawo nga tayinza kwagala mbu simanyi muganda wamwe mutigisa abantu babanne kwebyula kwebyula kuba baboyfriend babanne kwefulani wa muwendo mbwe era singa babeera mu competition tasobola nejjukira omuwala oli bambi kale wadde weebiri boogera naye tabiriimu ebyo ali bibye kati omanyi obudde butuleka Jasmine yagamba kati omanye obudde butuleka ffe katugende munange mpolampola tutuukeyo saawa yonna tutambule mpolampola tutuuke esaawa yonna gabye ojasanga bagabyegabye dda baagala bamukwate kumba mutwale yagaana mugende kubanze yabagamba mugende kubanze mbutuufu sijja kusobola embeera sinungi nage bagiiswa mulya mmere naye omanyi tugenda obudde butuleka tugenda naye omanyi tugende obudde butuleka kuba akatugenda genda otutuukayo ng'oluusi ne rdc yavuddewo tugende naye bannange naye bannanga omuntu yagirwa omusambwa gw'oyo omuwala omuntu yagirwa omuswaswangula ogwo bavuma piisi talina makulu tasobola genda maaso nakubeera nga takimukola nze namulaba oyo omuwala akajanja akaabajjula bantu nga boogera naye ebigambo tebigula mata kakati mukazi wattu ng'asigala wano nagamba tulina essaalo ng'atasaba sente nabano kadumpuni kadumye mbu yeyingini ya sande kadumye mbu yeyingini ya sande gwe bayita era guha moses oligino nemuzinga ono mulalo ali wano wabula we yabeeranga era mwana mulenzi yategeranga mwana muwala piisi aba ali wano ng'amulaba ajjandi bannanga ajja yamusanyusanga lw'omuwala gwolaba omukazi gwolaba nga ne waaba talina kyakoze owulira nga wenna oweera ng'oli naye awulira bw'alaba piisi emirembe agifuna neyewunyawunya kala batawunya ataddemu kaduwaduwa nti akaduwaduwa nti kakoze aba ali wano nga mwana mulajja we yamuteeganga we yayitiranga yali awulira amwagala aba muyitako namugaa piisi bwe kiki ko ye ndi gwe kiki kiki naawe omperedde onfuukidde ekizibu piisi piisi kamo naawe kaate kirina omudomo ogw'ensali kaate kibalagavu bikira mali ateeka okuba kisinga manya neema yokka newe n'agamba ennooma yamugamba nategedde byogendako nga njagala kwagaliza best of luck I wish you best of luck ko ye niwebale nnyo naawe ekyabaddewo eggulu nkwegayidde tokiddangamu sisita wange yanyiigidde nankyawa tetukyakwatagana ku lulwo sisita wange yanneeganye naŋŋamba tukyali baluganda ku lulwo ande kati saawa zino twakyankalanye ande gulaba kirungi ande nkwegayidde munnange nensonyiwa ande nekimuluma kuba awulira amwagala kumba lwe yali alengera wano mbu yingini ya sande kaduumye yalaluka yingini ya sande yamugaa just was just a misunderstanding nga bonya avubuka abali simple ayogera akazunguzungu alina obulevu obutawera ku saidizi eno ebira bikulanga kijanjalo namugaa anyway nze ekigambye kyembadde nkutegedde nkwagaliza best of luck nga kiva ku ntobo ya mutima gonna ngusigazza ogugwo wano kale bye okay bye peace naawe
not even akahaga bwetu twehagingemuko bwetuti nasembera amwe ntogeza komaawo kwata bukwasi mu ngalo mpa omukono lwaki mukono ko ye gambye kwata mu ngalo ze byahaga si byagala kwata mu ngalo ate abawala bano abali bava ewaabwe ne bamusanga mukute mu ngalo bamanya kutu ono yamugambirawo ne peace lidde lokolote ekintu nga kino sina kyenkoze kikyoyogerako mutolina kyokoze guwala gwe ekitegeeza byetuvudde eri byatugambye sisawo byonna bituufu otijja noono omuvubuka eyagamba yingini ya sanda abalera ano munabi lwamulindako sina kyenkoze era otusangidde mbadde ono mugamba nyonyonyola kwogera ku district si bwe guli munaali era tosobola kusituka ogulu kwonna kuzimbye ebyagala sisita ebyadde ali eri muno ogulu kuzimbye kyokka oli amanyi pisita mwagaliza naye ng'ate yasinga omwagaliza mu nsi eno abantu bwe batyo bava ku mulamwa ye amanyi pisi yamuloga naye ng'ate pisi muganda wamwagala ku mutima yakakitegerera awulira nga omutima mukakasa bane tagenda sobola wini yazimbye okugulu namukatonda mukwefulamu tomanyi kiki kyotamanyi kali ono sobe yali eno alengera agamba olutalo lunyini luno olwa Egypt Amerika nga bamaanyi oli Egypt Amerika nga bamaanyi omuntu omuyekayeka Amerika atabukidde bano abalala bonna omunalu yalabanga olutalo lwa Egypt ne Amerika kali jazimini agezaako olereza peace ono amugabe nga tolina bukakafu kweri kano kekabikoze eddogo erikajjudde oli mu Misiri oli Egypt omwana yatabukira peace babunenya obulogo naye nga mukazi watamanyi naye baloga bangi abanenyezebwa ndi balogo naye nga muganda wange abantu bambaliko ebikyamu ku bwongo basaana butabika akati yamugamba biki byogezaako muwolereza nga wini aliyo okugulu kutumbidde oga ono si yamuloze kankule gotoyinza butabikola bwena otunula bulogo balabanyirira si embalagava omudomo gwansalika abasinga figa ebyo ebireeta emitawaana buli omu n'alowooza bibye ono yamugamba munekakana ekyogenda maaso notabukira piisi nga tolina bukaka kankuli akakaola kekabikoze kepanka nnyo bangi abaga abantu bepanka nga tolina kyewamukola yadde naye nga yakulinako ennugumu wepanka ogoba kati nepankaki yamugamba naye gwe byogera obimanyi gwe muno omwayiza tolina bukakafu mbadde manyi tuli aba babiri mbadde manyi gutegeera ono yagamba mbadde manyi nawe tuli babiri nga manyi gutegeera kumbe tegulina amagezi wange mulwadde erina yatabuka okugulu kuzimbye kunatera n'okwala yamukasisanga okukasamba mulwadde ko n'ogulu kuzimbye kubira n'okwabika ono yasalawo agende amulabe kyobukola obudde bugenda kukwata genda bo andi yamugamba kyoba okola obudde bugenda kukwata nze ngendeyo ndabe wini buzibu ki obwatuusa abadde asaze waleke nebyogenda ku disitulikiti agenda alabe sisita we kuba ali amwagala ku mutima naye ate se bagamba yamuloga abalya mmere baddaye ono olutala lulengerera wano kadumya olutala lulengerera wano ye mwana mulenzi Iraguha Moses oligino names waya zaavaako oba yali myufu oba zombi zaavaako eya bbulu nemyufu tagatta mwagala yingini ya Moses oba yingini ya wabiki oba wamazzi oba wawumeme simanyi naye mbu yingini ya Moses mwana mogulu kwabeera ddala siriyasi obutasa mukono nagamba zonna buterevu wano ku TV nateera nga bwoli wetuli ate nga nagaye ku Sande muganda wange tudda mu jjolo kwata bukwasi biseera entambula zibeere wandege yakatali nekireka ku mafuta nagamba ku Mawanda Road Kaleerwe entambula weeziri ebitundu byonna wooli jangu muganda wange ne ku ino market entambula zibeerewo tugenda ogula ettaka kakadde mu jjolo ku Sande nakugamba yita ku 07766338 oba 0700116403 okola kiwa kali yamwekanga agenda omulabazi yamugamba okola kiwano wini
simanyi oba kyebaŋŋamba ekituufu. Simanyi oba kyebaŋŋambye ekituufu. Mikwano gyo wali ne baŋŋamba nti naye mbadde ne mikwano gyo wali ne baŋŋamba nti n'ogulu kwazimbye tusobodde genda ku disitulikiti. ntwala musinga oli mu mbeera mbi. Neŋŋamba mbutuufu kanzije nkulabe kyeŋŋamba nti oli mu mbeera mbi sikuyamba. Abula saagala kunneeyogera. Yamugamba saagala kunneeyogerezaako gwe omusege gwe saagalira ddala. Oba gwe byokoze n'ogwo. Oba gwe byokoze n'ogwo ogwala tobimanyi. Abantu baba n'obukakafu nga akulinako endugu naye nga gwe tomulinako yadde akantu bwe kati. Kati endugu gy'alina ku sisita we n'ono olwedde ebifu tebaagalanangako ono yabadde agezaako lumba. Yakimanyi beeyagalayagala dda naye nga bifu. Alina ennugu kuli ku mutima kwennyini ku kikolo. Tobula abafa bubi n'ennugu ku mutima. Yamugamba mbadde njagala kutereeza. Yadde misunderstanding kanyanyanya. Kimu. Genda gwe n'oyo. Genda n'oyo omuwala nti wamusalawo mwagale. Kino kyandiko munaye kyembadde. Kino kyandiko kyembadde munjagaliza. Mulina kalungi ke munjagaliza. Temulina kalungi n'akamu ke munjagaliza. Omusawo mugende muwe ssente ze. Kati omusawo mugende muwe ssente ze mugambe eddogo lyakoze. Olaba abantu. I beg of you. Yamugamba nkwegayirira mukwano. Oli mu mbeera mbi kankutwala afazaali nfune solution. Ndeka saagala oddembe bino kino nakiri kukubagana nga kyalaani. Ebigambo ebingi tebikola. Can I help? Nsobola okuyamba? No! Nedda! Yagala. Kyosobola okunnyamba kiri kimu. Kyosobola okunnyamba kiri kimu. Nva mu maaso ogende. Winnie. Listen. Wuliriza. Get lost! Yamugabula! Bira omusajja ne yekanga yawulinga nga laddu gwekubye. Nadduka yamubogolya senga ali yeebase. Bwe yawulira ndibula. N'ava nayo gye yali yeebase senga najja. Nabagambye Saalo ng'atasaba ssente mwekwata abaana ab'obuwala abatalina ddya. Tofumbirwa towasaba kuzaalira mu ku lujja. Omwagala we yagenda oyagala akomewo. Oli mwami oli mukyalo omwagala yakulekawo. Bizinesi tezitambula ssente z'okola zikuyita buyisi mu ngalo. Omalako omwaka ng'otunula kyamulinga essalaamu eri ensenke. Bizibu binnyonaga omusajja ntakuggyako kikumi kyonna. Mukubizi ssimu ensonga agenda zirongo osokomewo mwebaze bwebaza. Ng'oyita ku 0750104225 0750104225 oba 0752 yogera naye. Kakati senga yajja ssebo ng'akambidde yamuga atuyingire omulamu oba tulina ensonga ezo tuzigonjoleko nga nayingiramu ogwo omudagala. Bantu bangi abalowooza bannaabwe nti babaloga naye nga muneoli aba n'ebizibu aba alina kufuba kola nga noonya amagezi okulaba nga bivaawo n'otanenya balala. Kakati anenya ono okubeera nga abaloga yamugamba ekindeese okugamba kiri ekintu eki omwana wa muganda wange n'amalaafa walayo ojja kakasa wamuloga enze wannemwa yamugamba naye kyendakola mulamu kikutamwinaako yadde obuzibu nesebo yamulinako ennugu omwatunuliranga emmumbwa omulaba mukazi gw'obulogo bwabajjula n'osomba omudagalo gwa buli kika. Nze gwogamba okuloga zisiroganga. Yamugamba nze mulamu gwogamba okuloga simanyi baloga nze nsaba busabi sala zange Katonda na nyamba. Oyo jja byogera kyogamba osobola okwogera mbu otuloga gwe musiru gwe. Yamugamba nze mulamu ne bw'okolota sikuyinaako buzibu. Walina kye wankola wannemwa. Ate munaye abantu abakakasandi babaloga baba ne information. Kakati yamugamba olw'okuba omwana alaba nga omutwe gwe munafu n'ologa omwana nze wannemwa togenda abeerawo wano ogenda kuvaawo mpozi nga sinze Naddimbwe afazani nja kuŋŋaanya ab'ekika bonna yesenga Naddimbwe yamugamba togenda kungoba wana bba wange yanzimbirawo maka gange togenda kunseguukula omuntu bw'aba agenze maaso n'okubeera nga akoze ensobi mutule mu gigonjole mulamu mukazi watayagala kuyomba yamugaa sikulinaako buzibu byonna byogera nebyo byonnangira bikuddire nebyonna byonkonjera ojja kiraba ate abalogo beekakamula n'ayasama ebitaliiyo obwongo buba bwambaata kaakati yamugamba mulamu kankubule sibalinaako yadde buzibu naaka nemwe muninako obuzibu nze mbakoledde bingi ne mbayamba omukazi ono atuuka ati okugamba nti ndi mulogo bantu nga tebayambika okuva bwe babeera bonna tamwagala omanyi okubeera ku muntu ng'omwesibako nga okola byokola okola bingi naye nga yagamba takwagala muli amala kijjayo kalasiti kati yatandika okumukonjera bannange bigenda kuggwera wa firimu eno omulya mmere gye tulaba
okuva na Team Silvers Production. Tuddako eno mu mbuga tulengera mwana gwe bayita Jasmine Swerere yajja mu mbuga. Mulaba abaana ab'obuwala nga batono ogamba obamu talina kyali, abamu balogo ebyaddala nga tomala gamwepampalikako. Yajja mu mbuga n'ayita Queen, ayina Queen gwasinza amuwa amaanyi n'ayingira lengera. Jukira we twatandikira mwana munono nga bamugamba agenda kubeera naggwano. Omutendera ogusooka ndabisooka. Yamugamba omutendera ogusooka ndabika okubeera nga ngumaze. Bwangamba okolako ye mukozeeko awedde. Swirino. Yamugamba Swirino. Obuwanguzi bwombadde mbusuubira mu mbuga wano. Era ogwoggyeko. Abadde empagi luwaga naye olaba omusigo okuludde. Abadde empagi nkulu nnyo olaba omugyewo. Naye kati bw'oba oyagala okuwangula ebisigadde. Tugenda kwetaaga okunywa ku musaayi. Era ogenda tufunira ensolo y'amagulu 2. Oyo asooka okuba omwana w'omuntu. Queen ayagala ensolo y'amagulu 2 kasaba gikutumanga n'oba ogenze ku musawo kidduka misinde. Waba kugamba kuleeta muntu mulamu. Y'ensolo y'amagulu 2 ate mu mulundi gumu. Nabagambye ndalongo kamera byonna abaana ab'obwana n'ab'obulenzi bankola mu butale bankola mu dduuka siina bakasitoma. Nagula ekibanja kiri awo kyasira nsobola kizimba mu kizikabuzi sisimaina gye kiri awo. Olina byonoonya tebiyitamu obala kano kagaana. Bwagala ogenda ebweru bano bantu takasifuna bakasoma nagayo kwatena no kamera byonna. Ye mukyala ataguuka totuuka mu ddiro n'osigala ng'ozzeeyo ng'oli kyekimu. Nagamba esimu eri 0749 enkaaga 1436 enkaaga 1436 oba 0785 18 44 ne 08 munange singa mumba ngaye muganda wange mulwadde tyasobodde genda ku district naye nensalawo nkeere ngende nenveeyo nkombewo nensayininga ebipapula koye niwasayininza bya wini wasayininza bibyo ono senga alina omutima mu famire tebibulamu beeramu omuntu nga ye ali awo obwongo bwambaata kakati ono buli kaseera alowooza mbyakuloga namuga gwe ne maama omwagala mumaliriza bwini kyemwamuloze tekyamaze oyagala kulya ate tebaba nankulaakulana ne waba akulaakulanye enkulaakulana ebeera yegeyega abaawo nga mwasamu kakati senga ze embeera ze senga bane ebiki byogera ze siri mulogo ne maama nge tulogangako omuntu yenna ne maama ogenda omugambe nti byonna yamugamba ne maama ogenda omugambe nti byonna bye mwakola byayiseemu omugambe nti eddagala lye wakoze mugambe nti maama eddagala yakoze oba lemwakoze yamukutte wini agenda kufeera yafudde bane senga tetusobola genda maaso nakuloga muntu senga walayi nsobola kuloga senga nga ndogera ki muganda wange lwaki totambula n'ova wano senga kyenjagala kiri kimu kulaba ku wini togenda mulaba ate takwetaaga. Jukira baluganda yamwagala ku mutima ng'owooluganda so nga senga wini yamusigamu omutima omulala. Senga nkwegayiridde bambi towulira kyegamba zino engoye ez'okutokoza zozebwa sabbuuni wa nnyoko owulira mbaleeza ng'ovudde mulyango wange ogenze mbala bbiri ng'otambudde ovudde mulyango guno nakwata ekigato soka muzizika bannange omanyira agala kuddamu kumpita nasenga tutemutwagaza obulogo obubajjudde nemutuloga mwe nemusigala nga bulungi nga ffe tusiraana busiraanyi abaana abaffe bebasiraana mwe abamuba mukola omudagala gumutwalire omudagala omugale tegujja kola olwaleero. Abantu balina endowooza ne Katonda adda waggulu n'aseka n'abeewuunya kati senga simanyi efirimu egenda maaso abanembeera ne mubeerawo nga buli kaseera mulowooza kuloga bannambe temusabeerako wamwe ne mutuulawamu ne muterekera otwekera omudagala wano kikya twabaliira okutuloga obwenkanidde awo ye buli kaseera obwo ng'omugamba bamuloga
Pane Jasmine oba ovaawa ova ku supermarket kubaako byengula gasinkana na Brenda ye mwali abadde mu mbuga pane Jasmine naawe leka naawe nagambe kaŋŋende nga sikulinako eno ogenda otya nga tonnankukulidde ebyokulya asanga Brenda ono omuwala gy'ava bamugamba balina okumalawo era yasooka yamukolako oba yakola kwani oba yeweni gwe yategewa okugulu situmanyi kati yali aguzaako okunywa kayogati akawa Brenda mbw amuva ku supermarket naye ng'ava mu mbuga bane wategera ddi nti mpoomerwa kayogata nakutegera kasa twafuuka ab'omukwano bantu bangi munaye baseka kungulu ng'era alaga ndi munaye wa mukwano nnyo naye ng'enkola ebandala oba muwadde akokunywa kano ng'akeeka kasandi kali kwalaali ng'amuwako okunywa ate mulekeraawo okuliikiriza si buli kabakuba ng'oteeka mukama si buli wamuntu olyawo yokuwa akatojja kawulira abantu baatabuka emitima balina ebibasumbuwa mu bwongo yamugamba obadde okimanyi nti olina nze nzeka ku kyalo kino okubeera nga ndi mukwano gwe kansuke ngende ewaka ebisige tujja byogera ng'amwakayogati n'amutunuulira ng'agenda nako omwana alabika alina ettima ono eno wini okugulu kwazimbye basizeeko ebimumbwa basizeeko ebbumba lino erya bulijjo musima erinywa obusagwa okulu kwongera genda maaso nakutabuka kwongera kutana okwatandikanga okuwokusaaga bigenda nate kugwerawa nate okuva mu Silvers Production nga bulijjo nagamba okwatanga ebiseera buterevu wano ku Moon TV nateranga oli we tuli byongamba sibitegeera ngamba kanzijobuze kaakati munnaye yakuba essimu senga eri kansala gyamugamba ngamba sibitegeera naye ngambe kanzije bujja kanzije buzi munnange omwana teyasobola genda ku disitulikiti era nga bolengera okugulu kyekintu ekyatuviiddeko okusobola okugenda maaso n'okubanga teyazze yabadde ki ku kansala ni omwana yabadde ki kuba yali mulamu nabagambye Ssaalongo Mukasa ye muntu akola ekintu ku bwereere n'osooka okirabako bw'aba mukyala amala kukomawo bw'aba mwami agenda amala kudda maka ge eba bizinesi emala kuyimirira bwe guba mukwano nga gwaggwawo mu maka gumala kudda ne mulyoka mumusasula ng'olaba embeera eteredde nabagamba muleke kubeera nga mwesiro gwa nagamba essimu z'enziina ali ku 0748 93 96 n'enkaaga mu mukaaga oba 0779 47 36 ne 10 yogera naye 0748 93 96 oba 0779 47 36 ne 10 genze kirungi muganda wo kasita gyali yamugamba ekirungi muganda wo kasita yagenze gyali naawe kati atuddira ebya muganda bw'ate bijjira bitya ku mwana muwala Wini nabagamba abaagala obugagga Ssaalongo awe ekyama ky'obugagga waali bw'abazimba ennyumba ne bazisiranya enzikuma kulinga ibbiimu simanyi ku musingi tokkiriza ennyumba y'okutuulawo nagamba omala kugiyingira ng'ogenze wa Ssaalongo ow'ekyama ky'obugagga nagamba embeera nga yagaana yakalubanga ejjinja bizinesi zigoota n'emirimu tolina buli kimu kidda mabega oli muzimire n'emirimu gifuna kuba epoota oginoonya tugiraba otunda ttaka tolaba gula oli buloka amataka nagamba kubira Ssaalongo ekyama ky'obugagga ngambye ekituufu obuvunanyizibwa bwange babadde bwakubaako esimu ali ku 0749 kati 588255 588255 oba 07 naye nga ebisigadde 80 ebisigadde ebyo sinza bivuga 969 na mukama wange RDC yamayi 94 ojja kubeera nga nati ofuna bulungi nnyo Ssaalongo w'ekyama ky'obugagga nagamba tazannya essimu kanji ku ddimu ya Airtel eri 0749 5892 mukubire muganda wange tuwetuulako bwe balembera nga n'embiro kwotadde bano olaba bajjuza foomu zino eziwedde mwe bagenda okulondamu kaakati kansala agezaako balaga abajuza foomu awo baadde bagamba mbu kujjuza ziri empapula agenda ajja empapula ziri azireete gwe guno omukisa bwe guyitawo nti kati guno omukisa bwe guyitawo mwana mulaso obutagufuna kuddamu gufuna baadde baagala kansala agende amutwalire empapula oba aleete empapula wano bazisayininge naye ng'ate si kyangu negezaako yogereko n'aladisi olabe oba asobola okunzikiriza ne bazireeta nensayiningira wano embeera mwana muwala yamulemesa tweyanza nnyo tweyanzeege taata tweyanze nnyo tweyanzeege ssebo ekyagenda maaso firimu kakati senga okiraba basazewo bannemeseze ddala okubeera nga nsayininga
bandwaza okugulu abantu abasinga bafuna ebizibu ne babiteeka ku balala naye ne gamulimu okunoonya amagezi olwedde balowooza mwana piisi yabaloga ne maama we era si yagenda okubanga yatuula ku kyo senga yakikumamu omuliro yamugana ne wanaaba ayiseemu era si yagenda okubeera nga atuula ku ki ku ntebe era ey'abannaggwano era gwalina okubeera ow'amaanyi tosobola kuzikiza katonda kyeyazimba oba osaaga balina kulonda nze nga nze alina otuula waggulu tasobola kundoga ofuna ekirwadde nolowooza bakuloga kumbe kize nga kibonerezo odde mulayini olina okuba n'okukkiriza yamuga mwana wange kimanya nti kyosuubira si kyoba olina okuba n'okukkiriza naye ebintu bituuka ne bikyukamu babimanyi ate babuuka mu saniya simanyi bigenda kuggwera nagamba okwatanga ebiseera tuba kukyakwigana kyakumanya ebiseera ebisinga butereevu wano ku TV nateera nga wuli we tuli nagambye muganda wange tudda mu jjolo ku sande banne jangu ove muzigo abantu bokaleerwe abantu abali mu Kampala wakati abakolera ku binawe entambula zibeerawo ku Kalere ku Manda Road zibeerawo ebitundu ebiriranye Kalere muna tubakoola epuloti za kakadde ne kafiira mu muzigo koze ebbanga ne sente ozifuna nezikuyita mu ngalo ofuna emitwalo 10 n'ogirya ne gigwawo nga bagamba gyoli kibanyampula ekikwata muganda nga oliiza wonna wooli jangu ku sande bino ebintu si byakawanyi nangidde gyoli ebbanga ddene abantu baguze ettaka tubalaba abajja ne balanga ne bagenda kitegeeza fe abalemerako tuba tuli ku kituufu abantu baguze ettaka mu gyolo banne ku sande tugenda emayangayanga politika kadde nakifuma kankizi politika kadde olaba ku masannyalaze n'amazzi bw'otalaba masannyalaze togula nabagamba bagala ebyapa mu Kalagi bannaye miliyoni 15 ne miliyoni 2 mu Kalagi kubira jjolo ku 0776 6 yesimu y'omukulu yennyini owa jjolo 0776 oba 0700 yogera n'ejjolo kennyini kakati Brenda ali yegomba mwana mulenzi ono amugayi nondekawo nogenda n'abawala abaliko enkayana lwaki mwagala ebibanja ebiriko enkayana nga ffe ebibanja ebitaliko enkayana tuli wano yamugamba ogenda ne bali bapiisi bawendi kyokka nga nze okimanyi ndi nkwagala nkwagala bannange ande mutuufu kuba abo abawala abaliko entalo ffe tuli bibanja ebitaliko ntalo njagala nange onnima onkoole bulungiko Brenda ekyaddala nze ne Winnie tewali okigenda maaso kiri sirias ekyaddala nalinga agenda maaso n'okubeera nga mwejjako nga tawulira naye omutima gwe gubulonginga eri piisi lwaki oyagala piisi ng'aliko enkaayana ate nga nze wendi nkwagala nga siriiko nkaayana namuga ensonga z'omutima ozimanyi ono bwanywa kayogati ensonga z'omutima omutima gwawe gubulonginga eri piisi bwe njagala njagala mwagala naye ate naye anjagala naye kakati ate obeesibako naye ngaate tebakwagala ngaate nze Brenda nkwagala kamuyimiridde mu baaba ati aba bakyayogera obutono lumusimba omulundi gumu baade bakyayogera yesibye ku mulenzi nga omanyi abalaba ebiro bino bayigano tugamba bannanga onyirira laba wena bannanga akaleva akajja binira bamaaso agendege wallayo okikola otya mwana gwe n'atandika okutabbira balinga kati basajja mukazi wattu olubuto lwamusimba n'asooka akutama ku ttaka abadde anywa yogatono ndiyo obadde kiba ne Brenda oba yogati yalimu kitwala be yamumuwa mwana mulakirira mpaka ku ttaka neyakanyamuyita Brenda ng'agudde ku ttaka tamanyi omwana ono kiki ekimutuuseeko n'asooka atunatula laba tewali amulaba yatunatula laba tewali amulaba omwana agudde ku ttaka abadde anywa yogati badde akyamugamba mbu amwagala tukyagenda maaso nageesa alongo ddungu akolera ku bwereere temwerabiranga omusajja ono wankizo nagamba mwabagala empewo z'ekikazi tediredda nabagamba mukubire temweziteetinga akolerako ku bwereere odda buzzi kwebazanga ebintu byonna bitereeza nga bobyagala balogo bakwesibako bajja kakasa ati abasajja gye bali badalola sulayo gati nadduka Saalongo Ddungu ali ku 0748 19 29 92 0748 19 29 92 oba 0761 11 yogera naye mukubire ku 0748 19 29 92 oba 0761 11 95 mutaka yadduka yatya nnyo banne Yesu bannange nyamba Yesu nyamba atidde okulaba omwana amukutteko ng'entuno tezikyakuba
alabika afudde afuuse mulambo. Yatya nnyo kuba tekimutuukangako newobeera gwe muganda wange. Yatya nnyo okulanga Brenda agenda okulengera namba emukubira okwata simu. Ulira bw'oba oli mugezi naye oli mulambo bannange eyamukubira amugamba bw'aba mugezi addeyo wali omulambo guli. Ani ono? bw'oba oli mugezi naye wali omulambo n'akiddamu. Gwe yakwata ku simu byamugamba teyabitegeera. Otegeeza oli omuwala omuwala agudde wali. Ugambye ddayo wali omulambo ogwo. Bw'oba oli mugezi nga tewannabeerawo muntu yenna yenna agutuukako. Bannange yawulira ng'asaanuuka ggwawo. Ono amugambye addeyo. Nabagambye abaagala okumanya ekyama ky'obugagga bagaggawala bateebya ddala ofuuke omugagga owa ddala. Kubira Ssaalongo w'ekyama ky'obugagga emirimu nga tegitambula bakusiraanya ano bakusiraanya wali. Nabagamba essimu yita ku 0749 58 82 05 0749 58 oba 0780 96 94 bigenda kugwerawa. Bamugambye addeyo ku mulambo. Naye nga teweerabira bw'onoogula puloti 5 mu jjolo mu Sande eno ez'endagaano bakakadde kakadde bakamu kino bagenda kwongeza puloti namba ya bwereere. Ebyapa mu Karagimu ebiri miliyoni 15 25 abaagala ebyapa mu kubira ejjolo nabagamba essimu yennyini eri 077663 oba 0700 entambula ziba zabwere zibeera ewandege ya Katale buli wasaane tuva awo ogenda okulaba puloti we ziri. Ewandege ya Katale n'ekireka ku mafuta zibeerawo ne mbagamba Mawanda Road ku Shera opposite n'amafuta ago Mawanda Road Kaleerwe ne ku Oyino Market entambula zibeera eza jjolo. Nagamba Midugo ob'okubira yakola ku ntambula zino ez'obwerere zitwala mu jjolo ali ku 0702 54 64 91. Nagamba n'akapande kajjolo kaba mu nsonda olwemba nkola firimu. Bw'oba obisiddwa zikuppaawo. Yadde ayita Brenda nga Brenda kyereka kapuuti. Kati kadumbye yamulengera. Ulira ulira mbu Omumisiri ng'ayina Omumisiri kyakola mu Egypt yalulabanga lutalo. Kadumbye olutalo alulaba mu Egypt kyakola mu Isirayiri. Tebana mulenzi iraguha Moses aligina nemzi unakwerezanga ingini ya Sando oba Kadumbye yakwade simu. Alo musajja atwatidde atujjawo omulambo okugenda okukwege. Kale yamukwera essimu yamugamba ajjawo omulambo agenda agukweka. Tabitegeera tannata ku muntu. Bannange mukazi gwe olaba buli kimu ekibadde wano omuwala azanyayo gato. Sina kye mukozo ngamba ototwala omulambo gwe. Tubadde tunyumya bunyumya n'ava eri n'akwata ku lubuto n'agwa n'afa. Kati ate ogamba okweka omulambo gwe ngutwale wa? Omwana n'agwa bugwe. Tube tunyumya n'ava eri n'agwa bugwe wansi. Ogambye yabadde alya ki? Yabadde alya yogati. Oba yogati yavuddeko obuzibu yabadde wano ng'alya yogati. Okakasa agenda otunatulula nga akebe ka yogati tekaliiwo. Nga tekaliiwo. Laba nno. Laba Kadumbye Omumisiri yeyongedde. Sokolindeko. Kunumirika ate nga ye munafu. Onawe kata musokolindeko. Kumirika nga munafu ono. Yalaba lutalo. Zanoba. Now, kakati uliriza nyama. If you are fooling me, bw'oba onsiriwaza togenda kifunamu nyama muto. Siri mwana mutoto onsiriwaza. Okuja kunga gwa mujje. Omwana we nadanya yogati wono okuja nga gwa mujje oyagala kunsiriwalirako. Don't fool me. Onsiriwalirako tonsiriwaza. You suck, I'm not a kid. Omusiru gwe siri mwana mutoto onsiriwaza. Where are you? Yoli ludda wagwankanga kanga. Alese olusajja sajja. Oshofulinga. Namuga lwaki onfulinga loza mpisa mwana mutoto. Oza ndi musiru. Oza ndi musiru sina magezi olwo kontandika ogenda maaso n'okunsiriwaza. Tumanyira. Njiweereza Alvin Music nasana ku Yesu amala kanika amasimu gonna Amerika dikabulaza abanazo. Ku Yesu amala stage awo nagamba wali. Sabondagirire wajo oti. Yamuga sabondagirire wajo. Kubira buli kimu obadde okiraba. Kubanga buli kimu obadde okiraba. Kubira amasimu omazeeko emirembe. Okubira amasimu omazeeko emirembe. Obadde omwana mujjo ngende mutima kwe. Yaga kunywa yogati. Where did you say it? Obadde yagala kunywa yogati lwaki wakyogedde ne gula yogati n'onvaako.
kati ali wano ku simu musajja atabitegeera bamugambye ajja omulamba agukweka agenda okulengera bamuggyako n'avuma bigenda kuggwera wanagamba za abaana abafa abaano kati omanye okusobera nebikusobera eka ne mu kibira tamanyi kyazaako ande kati agenda okuza amaaso ng'alengera omulalu kitegeeza obwedda amulaba ko ye ndi kangende mbuuze ku ono si mulalu ayinza okuba ayogera ng'ategeera kangende njogere naye obwedda ndooza yaliwo mu bantu ababaddewo wonna yabadde aliwo ng'amulumba ono zaano balabe bw'atunula sebo nkimanyi wabadde ankubira amasimu yalowooza obadde okiraba kimanyi obadde olaba obadde wali ondaba ndi n'omwana mbadde naye anyayo gati n'agwa n'amala n'afa ntubira bikuba gwa muntu wekka abadde wano ng'olaba okibadde okiraba yaseka busesi yatulika labayo ono zaanoba Muyinginiya Sande wasinika ebinnya ero nabagenda muyamba nabayo Omumerika ono ndi banna Omumerika Muyinginiya Sande nabayo bamuyita Iraguha Moses oligina n'emizi oli mugezi oli mulamu omukazi addamu n'amukubira nga ali wano ku mulalu gwadde agamba alabika yamukubira amugamba oba oli mugezi ddeyo ku mulambo ogwo okole kyegambye basi kyekyo ebinaddirira atondenya obukenke bwaliko tamanyi kyazaako bamugambye watakweka mulambo ogwo ebiddirira tamanyi nabagamba Saalongo Mukasa yeeka akola ekintu ku bwereere nga tolinakyo genda gamba mbu kimala kutirira n'olwoka omusasula buli kizibu kyonna kyoleeta mu maaso ge ku 0748 9396 n'enkaaga oba 0779 47 36 n'ekumi MTN ye n'abagayi mwe abaagala okwebuuza ku musajja ono oba mukubira nga tunyiza ekigambo kyonna akubulira ebizibu ebikusumbuye okumala ebbanga ebikusibye omuteekamu airtime ali ku 0773 79 oba 0704 37 kuba oyita 0704 37 oba 0743 79 yatuuka n'alaba nga talina kyayinza kuzzaako wabula nga ayina kwata mulambo guno akole kye bamugambye nabagambye Saalongo w'ekyama ky'obugagga essimu ze ziba ziyita wansi Uganda etusuba omukisa guno akukoleko naga teetaaga bukwakulizo teetaaga saddaaka buli kimu kigenda kukyuka olabye ng'okyuka mu wiiki emu embeera ng'etereera essimu eri 0749 58 0855 58 oba 0780 bwatu yasitula omwana n'adduka naye mu bitooke omulamba agenze nagwo nga bagamba to be continued enkyera sawa 8 kwata obudde tumanye gye bigenda okuggwera all rights reserved